akayimba ako tukakuweereza naye togenda sooka olinde kati olagawa kale kwata akantu ko gwomanyi gyonoga alina Robert damu akayimba ako bulungi damu bulungi akayimba ako nzekerezebwa okusemberera nzekerezebwa Dege obuzibu obuliwo obumanyi nti Valentine etuuse kaka akayimba kamanyi amaweereze aweereza maama wange mu kyalo nze maama wo gwosemberera ongambye okuweereza akayimba so si kusemberera muntu soko nziramu akayimba ako bulungi kale ku BBS Telefina kwe tuli programu yene yebifa mu katale ncha Valentine bannange Valentine ogenda girera nani ne mukwano gwange bamuyitaani bamuyita Kasansa Didas mukwano gwange yagenda kwera Valentine wo yabaira yagenda okubeera kati wewe ogenda muwe kimuli era osobola muwe ekirabo kyonna ekya Valentine kubanga gwoyina nga mukwano gwo ogenda muwaki kyonna kyenaaba mugulidde Didas ani Kasansa Didas oba yono akuliwa noku yono yennyini mukwano gwo yono yoyo kati naye kamubuuze Didas kyagenda okuwa Robert zanya akayimba kitoko nga weemoola kati mbu wano ki nawe jangu wano wendi nze onsobedde gwe jangu wano kayimba ky'omukulu kaba akuzanyira wali neva mu byokwekoza tubiri serious tukole tunula bulungi wali kayimba kikaba akuzanyira omukulu nawe akajowilanda bakayitani nze nange asigwe ani nawe weekoza kutulugire wali tukole emirembe gikuweddeko tunula wali abantu bakulabe kubuwa otyo kati nzirinaamu ako akayimba Robert nyongeraako ku sound nzirinaamu ako akayimba tokawulira Robert yongeza ku sound naawe eyo sound ye Robert leero naawe leero kano kewale bakufeze oyagala kayimba ki ako kajeemu kali wansi Robert ogambye ta akajowilanda bakayita naawe kayimbemu saagala yimba naye totukaluubiriza leka tukole ate nze mbaganyeko kukola anti kakati ndaba oli mu kwefumba fe tukuleetera ebyakabi gwe weefumba ate ako kamanyi twagala nno kuwabirawo byaffe bakuzaalawo kitegeerekeka oba oliwo ebitambala kakati twagala kuwa Valentine nga BBS sooka okwate ne bannaye gwe muwala gwe tusanze mu katale kano nga teri akusinga kwata ye nga tosanyuka Valentine tukuteekateeka ng'okuba kaluulu ompahaaga bwobuukabuuka uyo mwawali kukamera ate abanda babewanga abanoono kasaba tuwulya kale ani gweyaga kweza Valentine enkya mama wange mama wo yani bamuyita Nakatopolini nkya Nakatopolini mumanyi abeera eno kakiri abeerawo abeera Butambala mama ebutambala tukuweereza eno Valentine ogenda gimuwa kati katulabeko noono ye yalutegeeredde ddala olunaku Robert naye mukubira akayimba nga kalala naye ono alayika yakajja omwana w'abantu tumulinnya ono alayika yakajja oli otya bitambula biti kakati ani Valentine wenkya tukuteeseteese ogenda kawani Robert sala ku sound ngenda kawa Dadi Shukrani Dadi Shukrani yogera nyogenda kawani ngenda kawa Dadi Shukrani mpa sound mutono ddala ogenda kawa Dadi Shukrani kati ogenda mugawa wakaguze mmeka
ate mugabe mbuno nakakuze bakampadde buwi nange naye ina emyaka emeka? N'emyaka 19. 19. Shukrani aliwa iyo ngo basitudde mwasinkana wane Daddy Shukrani? Byali bizibu. Kati nakano jagga kaddako okubyona wa Daddy Shukrani. Omugambe ebifa mu katale bazze waffe. Twongereko kyoko katulabe kati nezino sente nazo tuzikuwadde ozimuwe omugambe tusiima byansusso kati Robert mpaka yimbako ndabya nze n'ennyuma simanyi ntulyaneko leero engato n'amayembe nabijjeeko leero. Muweereza obubaka Daddy Shukrani. Daddy Shukrani nkwagaliza buwangazi nakola bulungi sente. Akolera wa? Akolera Kasenge. Katoka mama ndoza bambi mukalabye kakyali ka baby naye kale myaka 19 kalina omwana. Kozi wasoma biki? Nasoma biki? Kasawo kasoma usawo. Kakati n'omukulu naye wali atweteze ebinyuma oli otya? Anaye twagala kuwa Robert Sala Sound oyo naawe twagala kuwa akamuli kano. Ogenda kawani kalaga bulungi mu kamera. Kamuli kikando sebo. Golaba kamuli ki? Nze ndawange ekijanjalo kano kaba kamuli. Tekiba kikuta kya kijanjalo. Kikuta kya kijanjalo. Mbadde edda ndowooza nkyayina kamuli mu ngalo. Producer yabikoze. Ekyo kyekimuli ekituufu. Neyanzeege. Neyanzeege ssebo. Naye togamba mbu gw'obiguze. CBS yegabudde. BBS telefone yegabudde. Ogenda biwana? Ngenda biwana alongo wange gwensubiramu abalongo mwezi guno gwennyini. Bamuyita Mariam. Nabyonga. Kati bako bakabwomu oba Valentine ng'obwogera. Kitwale ali mu kulaba kati Nabyonga muwa obubaka. Nze Nabyonga obubaka bwemuwa. Ekisooka nti mwagala nnyo era mulowoozaako. Nti era ye mukazi yeka ali ku mutima gwange. Era yeka gwe nsubidde okuba nawe obulamu bwange bwonna. Tukuze abaana baffe paka Mukama anaatukuuma emyaka n'emyaka paka bukadde tetuli kyawagana. Abaana bameka? Mulinamu abo be basooka. Abaana abasooka. Nyongereza akayimba ak'omukwana akalungi ono kategeera obulungi okamuyimbire. Olwo situtegeera bulungi. Omanyi luyimba ki? Oluyimba amanyi nyimba za Acidic Vocals. Acidic Vocals? Sooka okayimbe mutuulire. Oluyimba lwa Acidic Vocals luliyiti bayita batya nkulinako crash. Nkulinako crash. Yimba muko nkulinako crash tuulire. Katandika nti nja kutereera nga nze nkuwangudde n'omutima gwo ng'ogubadde n'oligenda nja kwekuuma munange paka nkulu nga lyegudde obulungi bwe buli tuwangiza wadi. Nabyonga. Nabyonga akusanga mu nnaku alaka mulina gye muvudde ne Nabyonga. Tulina gye tuvudde. Olwo mufuna wa bbanga ki wa myaka 19? Mukulu nga nze ali mu myaka 23. Musisinkana wa ennaku ebayonkerawo obutaaba? Twasisinkanira kuno kwennyini era. Kyalo ali mu mmere atambuza. Si wa mmere. Yali akola ki? Yali akola mu kampuni eno yennyini gye nyambadde wano. SML bakola biki SML? Ya bucupa. Obucupa. Kati bwe mwekwana tebabagoba ne bagaba mwagende. Mwasigalayo mwembi. Mekwananga abantu bakulu teri yamanya. Era barabirawo nga twefunye nga buli mutandise beera wamu. Mutulabire nnyo Nabyonga. Amiina. Namwe Katonda abankuumire. Amiina. Ku BBS Telefine ko tuli mu mood za Valentine era nga bw'olabira ddala abakyala mu butale muno bali ku Valentine ennungi ennyo. Ataani ataddeko kuno gundi bannange. Ani nawe.
agambye ate nze byenkola biggwa agambye atya leka terera bulungi eno mukwano leka tukole show Robert salasawundiwo naye terera bulungi mukwano ayina kanula naye tekigaana kweyagalira mu Valentine soko gyeko kano ka apron nina byenjagala okukola tuli ku BBS FM program eva mu katale naye eno gyendi bayitayo Wakiso Kayunga tebali bulungi mu mood obwavu bungi naye kaakati nayo tunule eno kakati weekyanga ki nkatadde wabi abanetaga nkateeke walungiko segwayo nokateeka wona nkateeke wakati ogumira emigwa oli wa kibooko kale nkateeke wanze nina kateekawo akantu kano mutima twagala okwogerereko ebigambo eri omwagalwawo si kunze nga bigenda wa mwami kozi ye mwami ani Dan ate ddala lyaki okay ye mwami Dan kati kateeke mu kifo gwe wowulyawo okaagalira okwefukumula ebigambo eri Uncle Dan naye akijjemu enjawulo mwagalwa Dani kwagala nnyo kuva ku mutima gwange era ndi mwagala nnyo mpaka lubeerera Dani yes Uncle Dan ani amwagaliza Docas naye kakati ate the double D's bwe babayita ate bampeta naye eno nedda bakwanjudde temunateekako kali nga weetegereze bulungi banyanjula ne bateekako n'empeta byonna yabikola byonna naye kati ono omusajja ali serious sina kyemmanja ne Robert agenda bikola nga 17 ogwokutaano ye Robert yani huyo akutte kamera ono wa kamera nga 17 ogwokutaano tuwekyotuwa tuyinza obutaddamu kulaba mukolo kaadi tuyinza obutasobola kuleetera kaadi ajja kudda eno bw'anaaba atwagala Robert yonna asobola okudda nti tuwe ekiraga kiki ekiraga nti agenda kwanjula oba kuwasa agenda kwanjula nga 17 kiki ekiraga lwakyadde nga 8 kiki ekiraga ne Robert awo nawe mwakozeemu ensobi okyalo otya ne batakuwaayo kabonero konna kiriwa kakireeti abantu abafere bangi leeta Robert abantu basobole okudduukirira basobole okuwasizaako ku mukyala twabadde mu kukyala naku z'omwezi ziri ekifaananyi kiikyo bakyabyeweereza era Rose Ntaate gwe yaweereza laba nno ebigambo yawandiise like those smiles may God bless your new journey always so that you keep smiling no matter the challenge of life alaka kati ono amuzze aloga teekayoko abantu bawakana teekayoko omukulu yakyadde era mu butale obw'enjawulo tugenda kwanjula nga 17 omwezi ogwokutaano kakati mutegeke okube bulungi nnyo okikubye tuwe kyotuwa nja kifuna kimunsanze sirivedi nja kifuna naye ng'omulenzi omulaba Museveniside n'omukyala Museveniside naawe oli Museveniside Museveniside ku mbaga yawe tekuba kitamiiza tebakuba ndongo lya laavu kirungi tuba muwanika emikono ayayaya anti bya Katonda beebo byetuuto kati ebyo mukwano mukulu Dani mutulabire nnyo mugambe tumutumiddeko nnyo yeebale kukuuma naye weebale mukuuma naye tukugamba kyewayingira kiyungu ebimu oguma myaka 15 kati nga mulimu embi 15 mukikoze mutya sifulumangako n'olunaku no naye nga waliwo kiyungu nakirabadda
ne bwakunyiiza ebifaanana bityo ogumira mu kisenge. Tuli bantu, muntu naye nange ndi muntu. Kati waliwo buno obuwala obwesibaasiba ku basajja baffe obwo bumwesibako kikola otya? Nze ndi mulokole munange oli muntu ate musajja kyenkola nze musabira Mukama namulungamya. Ate buno obuwala obwereetaleeta tosobola kulwana nansi togisobola yokka. Mukyala Musumba ndowooza owulidde, mukyala Christine Lacote mayina mamange Musumba nkola naye ku BBS kati akagenda kakwata nnyo genda Patrick wawulidde omukyala we yagambye Saala. Kale tubagaliza Valentine enkya olunaku olungi banaye mweyagale muze omukwano gwammwe bujja tukoledde mu katale ke Kayunga Wakiso. Abantu tebamanyi nnyo laava okujjako omukyala Douglas gwe tusanze ng'olaba bumalirivu abalira badduse nga bemulaba. Kale katulayo n'omukadde oba agumanyi maye oliyo abakadde nga oyinza waliyo ndowooza era olaba naye tagutegeera. Kale weebuuza laavu gyegenda okuva nga totegeererayo ddala mu bulamu bw'ensi eno okulaba paka nga bwekola ki oli otya mukwano. Leka naawe tukole kati abantu tunaabagamba sho yaganye olitwala wa nawe leka tukole tumalirize etoko obadde olitwalawa kayimbako kaako akayima k'emyaka gyo giijo katulaba bala tomanyi mapenzi wa nyenyamu kale nyenyamu kati obanga nyenyamu ono naye kale tetujja kusingaka laba oli naye bana abampi n'okwekoza abampi mutuvumaganyisa naye nga kati mbuki kati ozinire eyo pere 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 lero abinsaze naye tusinkane enkya ku Sheraton ngenda kubeera ku Sheraton ngamba abantu bati pendeza mukuba naye enkya ngenda kusula mu Sheraton Hotel nja kuvayo ku Lwamukaaga nja kuvayo ku Sunday mala kufuna ka breakfast nveyo ku Sunday bya ddala Robert tokimanyi ngenda kugundi ngenda nchinawo obudde ninawe eddakiika emu nja kutumirako ku bampinga banene ati osobera munno bwana akukwatako okusuutasu namwe ebudde kati mugize nze obudde bunkutte kantole butozi salamu alaikum wa rahmatullah. Gwe mukono edda mukobako ekinyonyi kyakubojjeza dda nkulaba ekinyonyi kyakubojjeza dda Valentine naye ono mukulu muko tubuuza kuba tulaba obukulu si kibi naye bantu babuuzako ku bakulu banno wangi sweet vaayo gwe vaayo kiki baby tulina ekivulu nga lumu otobye maija n'otobye n'owangula nkulinze nja kujja gendi omwagalwawo nze nsanyusa okukulaba bulijjo ndabirawa ku TV BBS kati ondabye live olwaleero bampeeki bannange simanyi nze nsanyusa nkulengeredde eri kati nga lwaki tompita obwedda obadde oyina booli nabo abali naye tebabadde na vibe okujjako Dokasi dayira Dokasi yabaddemu amakulu genza okulaba ate osiibula ne ŋŋamba bannange omusajja tazizeeko nga bwebadde oyagala ntuukeko eneewo bire kayimba kyako emyaka gyo tunyumiza bira kakadde mubuto kayamwe kanziniramuko tusiibule nziniramuko tusiibule mumpi munnange Lede! Aliwo oluyala sigenda kulwawo kansibulirawo mbeera bulungi mweraba ebiva mu katale